Diana, from the bottom of my heart. But isn't this my cake? Oh. From the bottom of our heart to the hardest, we are here to present this gift straight from Manager Roger. Manager Roger. Yeah. Thank you. He has said, Okay. thank you for being a wonderful artist. We bali kuyimba ebigambo byonna byonna kaba byogere tetuli bakuvaawo ffe nga ttiimu. Twekutte nga Roger ye mutwe. Ne tusitambula bwe tuti. Tugamba aboogezi kaboogere tetuva ku yondaayi. Kyusa keki bagira bene. Era Keki eno gye tuleese si keki. Chi. Keki. Enjawulo ya keki ne keke eriwa. Tuli bakwagala paka. Kati jjawo kino ekigere kino kigolole bwoti. Inako sente mmeka ku Kigole. keki. Ezizongo. Ngatto ze nnyambadde nangoye. So Diana twagala. Mwana kyali awo aleete kambe. Bayo netaka sala. Akalisinga keki 15 zeziriwo. Enyumba okoze milimo bakola tiles baba. Negenda 3 2 1 0. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Diane. Happy birthday to you. You look like a man. Mwana wa bandi. You. Auntie mama etobola wange. Hey. Auntie yako. Etobola. Bayo gwendeta bola. Leka tobola ne cake. Kati. Kuluza okoze milimo. Kuluza akoze milimo. Auntie we bali. Bale tusavinga cake okuva Nedda jukiro li baby. Manager Roger. Kosabe cake mbako. Baina wabantu Munonzo nali tundabuwolo kusaba vinga. baina abantu badde bewunyanyira tufaanagana nnyo ne Diana. Mufaraga. 20 Yekabatunyumiza emboozi. 2010 Linda ogambye otya? Nantundabuwolo. Sabayi. Ennankulabi. Ninga gatuuka. Obuwolo ngambya buli. Business ng'ogirya buli. Capital. Kati emyaka egyo osuubira ki? Foiro yani. Ogambye yali 2020 ki? 2012. Legendary Tony. Ainamu percentage. Yantwala awo ku UBC. Yahaya. Yahaya yali ati. Yahaya yali anize. Bambi. Bane Yahaya eno keki mweko. Nga spice akutumidde atakwagala nnyo. Ku Serena abetujjaga batule maaso wali. Yahaya UBC. Ne Tony siso akubeerabira. Bambi. Ate yemu kuchani yasoko okunzikirizamu yo nenzanya nga sibya mpayo. Mpayo anyakumanyi najja sina bwe manyawo. Nga nyinya wali kaboda kange netuka wabweru ne kandekaawo tonenganize. Anangamba tugende wali tulabe tuno. Eza mugundi mumwa mundaga. Ano. Calvin. Nimutala program ya Calvin nimngamba kati ejja kutura naye. Bambi Tone sajja wato. Ojumongedde. Bane mugamba manya abantu bagamba nti spicy mumanyi nnyo abantu abakumanyi tebotebere tulisanga mutunga Tone ngali wala woza the spicy de wala naye nika ni tofali dene nnyo ku kariyayo kama kumpanga nze sinza kuwa bicho Tone bambi obaddewo sinza kuwa buli kyoyagala wabuli musajja mukozi amanyi kukulira naye saba mukama akuwangaze akubalira
Toina chotubanja toni. Wengaseko. Stuart. Stuart kabula fini. Happy birthday. Thank you. Mira batonna pa Stuart. Kozi muzelu. Ndimubanya kuchekubawa. Babi wale kubamu napa uli mulungi. Kola mulungi. Sasa na kigambo. Nawe da Stuart bazinga bibalegezako ebigambo. Mwagala nnyo mbagalira ddala. Nafe tumwagala nnyo. Kakati ono Allan Cruz babadde bamukunya. Ngamba Allan bamwagaza ki? Naye baweereza nganzo. By the way, Diana, nina mubaka bo. Manager Roger yabumpadde wanwansi. Obubaka bwa manager. Manager Roger. Obubaka bwa manager Roger bannange. So manager Roger agambye bw'ati. Bwaluzungu bwa Luganda. Yamuwandiise. N'agamba Spice Diana. Olugendo olunene gye tutambudde. Nsaba January abeere wa mukisa nnyo gye tuli. N'ayongerako n'agamba Spice sirika era lunaku n'olumu n'enkwabulira kujja nga gwe anjabulidde. Manager Roger n'ayongerako n'aŋŋamba Spice Diana kino kiwandiise oti. Okay. Nenda. Manager Roger ayongedde n'aŋŋamba Spice tuyise mu binene mu bitono ebizibu amasanyu naye brandi yaffe eya Spice Diana ffenna nze naawe gye tutunuulira yetukeeza ku makya okusaba tutambudde ngendo ffenna tusaba Mukama omwaka ogujja gubeeremu ebyengera ebisinga omwaka guno ebigambo effutwa ettima obutayagaliza enge byonna ya Allah abirinnyeko. Kano ne kava wa Allan Cruz ebyalo jabiwedde. Spice faabamu kuba kufunyeemu tukufunyeemu si buli omuntu ateekeddwa okufunamu eri abamu nga bateekeddwa okufuna mu balala oba bw'oli sayininga naye kati faabamu tufunyeemu. Olunaku olwaleero mbadde nva mu kikomera ewange omukyala n'ambuuza ekibuuzo abadde waako dduuka n'ambuuza wamma gwe aŋŋambye gwe mama Brighton baatugambye Spice ali lubuto wamma kituufu? By the way nkedde wano sikusanzeewo naye era waliwo omunamawulire awo ayogedde Spice nga yambadde ekisaati ekinene Spice nga yambadde ekisaati ne mugamba tosala bigambo mugambe tosala bigambo ne mugamba bwe mutuukako agenda gikwata bw'ati era Spice mbadde nkusaba tobayi kyokoze ekyo kyokka kyokoze bafunye ansa yaabwe kati Spice esaati egaana okukwatibwako t-shirt etulemeredde naye tutambulira awo si wabi. Happy birthday, dear Spicy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Spicy. From 3. Okay. 3. 3, 2, 1, 0. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Spicy. How old are you now?
okusala. Ajja tuoba yimbawo ki? Maybe you get her. Hey, well, you get the Kuyemiaka no Pasa. Kale, ka spice ka gabule cake. Mpola. Gabule cake. Ka gabe cake. Ekyo nakyo kigwa abakyala mwe bali bana abakyala beebwayise bannamwandu. Bannamwandu beebwayise. Spice Diana yagenda n'abadduukirira ebbanga lyonna babaddewo nga bamujjukira. Ku lunaku luno olwa mazaali bw'obanga tucelebratinga Spice Diana bamugulidde cake ne bamuleetera emmere okulaba nti bacelebratinga naye bamwagala ebyaddala naye abaagala. Balina ekibuuzo ekikulu ennyo kye bamubuuza wangi ateki Kyatulagajja omwami ajati yabuuzisa Basose muleeterako kiddole. Basose muleeterako kiddole. waliwo ajati omulala abadde abuuza abadde obuuza akyaliwo ajati aliwo omulala aliwo maleke bebi w'olunaku agambye bajati sibasunaasula wuyo abagabula Spice Diana kwati ekifaananyi ekyo Spice Diana ng'agabula abakyala bannamwandu beyayagala ne bamwagala bamucelebratinze leero kati zagenda obbabulira emyaka gya Spice zagenda obbabulira emyaka mumulye keeki ebisigadde mubindekere wuyo Spice agabula Tulina ogiwe. ani ati omukolo tetugwagalako ba ogi batuleke bonoona ba ogi befuula abamanyi omuntu bawaayiriza boogera nnyo Basomanga bonna. ba ogi batuleke so toneetunuza wano kamera banyabo ne basseba abatulaba okwetoola ensi yonna tuli wa Spice Diana tuli makaaki wuuyo yagabula abakyala bemulaba beebwayise twaba balaga nga agenza obbadduukirira kati mukyo bamugulidde keeki bamuwadde n'ebirabo ebyenjawulo okulaba nti bamucelebratinga tukyali mazaalibwa ga Spice Diana olunaku lwabadde lwajjo era tukyamucelebratinga abo abakyala mubalaba esente mwekali wadde yeyembeera nga weeri era nga tubategeeza nti 10 Januari tutegeeza abantu eyo nti nga 10 Januari Spice Diana ajja kuza emyaka 10 mu kuyimba myaka 10 si myangu kati gwe balaba balamu awo bw'aba ajja kuza emyaka 10 kayingira okuyimba akaana kato jjukira ku myaka emituufu wenji babuulira kati kumanya dda nti mulina mwana Pepi Spice myaka 10 mu kuyimba Januari ku Serena wagenda okubeera mama mmanyi Serena eririddawa kibugewa ani ambulya Serena weeri mu kibuga sayi Spice bamama boyina okubabulya Serena weeri bamanyi Serena eri mu kibuga naye ekibuga kirimu Serena erikwa aja tiragirira abakyala bo Serena weeri otambula wekka tobatambuza obalekayo ebwayisi Serena katubano nange simeekuna nayenga eri kumpi ne Parliament ya Uganda otuukawo awo wetuli ani anaatuyimbiramu akalimu aka Spice magezi
Spice amaroga mula keki asembere awulye mu kayimba kamu amaroga mula spice gadgets bana yomulaba wano bano kati ate nago magiga spice ngeri yomulaba ag'okuttaka bano eno gye balumbira omwana wammwe bano babaawo bano si ba bulijjaalo spice gadget yabo ghetto speaker yoli wali ghetto speaker respect ne team yeyo nayo nabamaanyi nyaabo internet wulire eno ogamba ki twagala big aya tukubire ku bal twagala nnyo tukubireko kajambo ng'omwamba sebo amasanyalaze gatunuze eno abakyala bano bagamba nti bawulireko bo kibamala nti buli wawanika oti emikono gaba masanyalaze banange nsanyusa okubalaba banange nsanyusa nnyo bwenze wano ate mwebale kwagala mukwano gwange muganda wange Spice Dana banange mwebale nnyo hajja nti nsanyusa okulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange mwebale bakyala be bwayise ate mukimanyi nti eyo nange waka ndi mwana we waka so bwe kiri so banange mwebale nnyo mwebale kwagala Spice era n'olw'ensonga eyo engeri gyerabe nti mwagala nnyo Spice alinayo ekivulu ng'ennaku z'omwezi 10 mu January mbadde nsaba Spice okkirize omutima mulungi olw'abakyala n'omutima baguliramu esasuleyo tiketi munana era ekyo mukibale ku concert ya Spice ku Serena etiketi munana sente. wekwatako babiri obawe bigayi abawadde tiketi munana wulira kino tiketi ya mitwalo 15 buli emu abawadde tiketi munana wama ogamba otya tusiimye nnyo barakallahu fikum bigayi bamusiimye alina yalina ekivulu nga 7 Desemba abatwagira ku kamera bigayi gyali nga 7 Desemba ku tiketi offer so ye bigayi temulinayo kye mumubanja kuba tumwagala nnyo tubadde tumulaba naye nga twagala omusinkana nga tetumulaba naye kati okuba ne tumulabe tumwagala nnyo naye ajja tusinkaneko abakyala banamwandu wana waffe tumwagala tumusabira abantu obulamu ajjamu tulaga inshallah babanja Spice eno naye bakubanja okay ogambye kino onakirosembeza yawe hajati bagagulako hajati nebanage nedda kasokeko ekimu Spice ajja kunkulembera antwale kyalire ku bakyala eza hajati nja kukibagamba ekyo musoke mulinde mbere bagumukasa najjeeyo nja kukibagamba ande ku ground akole ku nsonga ezo hajati akole ku nsonga ajja kukimala mubali wa mubani bwefuna olubuto gwomusango nankitwa katako okumanya gwe tugoberera bamugoberera kituka katako gwe tugoberera ye wali yamugoberera
Era wali bayamu goberera omulala. Segede kubera mukamereza. Bakwata ndasika boti. Bagamba weli time wenebe tuse. Kubanga mubigani. Kubanga nze mbagamba ekintu kimu. Nganze omuntu okuzaala si kizibu. Si kizibu. Njagala nnyo. Era mumanji munkwasiza nina kuba kati mukimanjiza emyaka tuli mu myaka emeka. Naye tukiwemu obudde. Ate kirungi olubuto olukula ludda maaso. Tetujasuka mwaka gujja. Tetumuka gujja. Mama tulizosuka ogujja. Tulizosukawo. Omanyi Alani, in fact, Alani ono kati obuzibu buli mu kugenda mu firiji yo. Nakyo bakimulangira. Tava mu firiji. Baana baŋŋamba mu spice yampa akasenge mu nnyumba waggulu. Gyensula. Byo byotandise okwogera. Era ennyumba nnene. Kati lwaki oba tosulayo? Erimu ebisenge bingi nnyo n'ebintu ebinaana kuggwa. Kakati wamma nsaba nkuwummuze. Naye nga nze basobola obisala abo abaana ba social media ne bagamba olubuto lwa kuluzi. Gamba gwe weesazeeko ekigambo. Ate nga wamma wobimakumamu. Kirina bwe kisoboka. Tekisoboka. Ate ala nenkongeri tekirisoboka wamma nga nkuta njagala obubaka strict obuwe manager then Spice Gadget omalize n'abakyala tugende manager waali awo kuba kamera naye zamufuukira ekizibu. Okay. I think ebisinga mbyogedde generally nebisummarizing nengamba nti ebiseera ebisinga focus ng'omuntu oyina giteeka kuba kwagala ate tosobola omuntu tasobola kumanya okusinga bwe wemanyi tasobola kutegeera okusinga bwe weetegeera so n'olw'ensonga eyo ebigambo byonna background news tugyesonyiwe tufokasinge ate n'ekyala omuti oguliko ebibala buli omu gwakola ki gwakasukako ejjinja kubanga osanga singa tetwalina maanyi ge tulina ffenna ani ayinza okwogera ku spice nga tekimwongerako omuntu ajjako era akole live ye oba akole vidiyo ya ssaawa ezi kati lwaki aba ayogerako gwe nga togendamu wa views kati so I think tulina ebyofocusingako bingi nnyo betuba tuwa obudde I think it's so much better yeah so kawungezi kabadde kasanyu tumeka gyabulula tukamalire mu buwongo toli mukazi ate eri akama yeah baani awo abateekawo embeera y'okuba nti mwagala okubanga baawukanya manager roja ekyo siyinza kukimanya ng'omuntu naye kugambye mu mirimu gyonna mubaamu enkokola ekyo naawe okimanyi buli mulimu mubaamu enkokola abantu abatukola ebitemu olumu batuba kumpi abamu tetubamanyi so ate nakyo kiri oke kubanga bwe bulamu bwetutambuliramu kyova nagamba olina kufokasinga gwe kubikutwala mu maaso kuba buli onoofokasinga gwani akukubye togenda tuuka gy'olaga buli onootula emabega bannange baneebanguba togenda kutuuka ojja kwekoona ogw'emyala ki naye fokasinga ogambe nze ŋŋenda eno kati so omuntu oba ani I think amataringa yo yakwagala oba ofokasingako kale ndowooza byebyo Spice weebale nnyo tukwagaliza amazaalibwa amalungi tukyakuserebulatingira ddala nambwa yowakalina alina kyagamba naye ate atya naye kamera mu ngeri nambwa yowakalina waali wadde osemberawo ate nambwayo sigenda gimuwa naawe just nambwayo kyoba omanya bino byotugamba Spice agira nti t-shirt kati gwoba kiri kitya nambwayo yabitugamba ebibya ye yatugamba siro but sure kati ekiri mu sweta awo ekitegeera so mukyo Spice tukwebaza okuba nti otukyazizza mu makaago